omulungi atulaba ku Kingdom TV nsanyuse nnyo okulabako atera nembiranga nkwaniza mu program Kingdom Touch omutestesi era omwanjuza program eno ze omulangira Moda Frank tugenda mpaka essaawa zibeera 4 n'ekitundu ne tujja kweyongerayoko kwaniza nnyo bingi bigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda okutwaliza wamu abaka mu lukiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero akakiiko aka Equal Opportunities aba akabwe omwenkanonkano kagobye amazzi aga Blue Wave nga bayita Minister Mike Werike nti badda mu kunywa amazzi ago oluvannyuma lw'okuzuula ebimu bitali bituufu mu nkola yaago n'ebirala bingi ebaddeyo abaka mu lukiko lw'eggwanga olukulu yabogedde ku munnaabwe eyakwatiddwa nga kigambibwa nti yafuna ensimbi okuva ku muwandiisi w'enkalakkaliro mu ministry emu era neyeetunda ku floor of parliament naye nga ye alaga nti ekyo si kituufu ekimwogerwako bingi nabyo bibaddeyo mu parliament ate era tulina ensonga ya Kano Dr. Kizza Besigye naye agamba nti tagenda kutuula butuuzi alina enteekateeka gy'aleeta mulundi guno ng'alaga president nti ettendekero ly'Emakerere lisaanye okuba nga liggulwa n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga olunaku olwaleero ebibiina by'obufuzi era nabyo bivuddeyo ku nsonga y'akakiiko ak'ebyokulonda akalondeddwa omukulembeze w'eggwanga nga kano kakulirwa omulamuzi Simon bagamba nti president talina kiyakoze talina nkyukakyuka gye yakoze yaddidde olwomu badaga nti yaddidde batabani ba mwami Kigundu n'abaleeta n'abatuuza wano era talina nkyukakyuka gye yakoze yakoze n'ebirala bingi ekyankwanzi naye waliyo ensonga ez'eby'ettaka ezigenda mu maaso era nazo tujja kuba ntongero zifuna programu eno Kingdom Touch tukubira touch mu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda tubeera nga ati tubikubaganyaako ebirowoozo olwakadde olunaku olwaleero ndi ne Honorable Pentagon sensokola Honorable buuza kwatulaba ku Kingdom TV. Balabi ba Kingdom TV munzikirize balamuseko mu linnya lya Katonda. Nze Kamusime Pentagon omubaka w'Ekyankwazi musaza lya Butemba baniriza ku programu eno ate ndi ne kwekibanalist bigura Moses buuza ku batulaba Kingdom batulaba nate ndi wa mukisa okukomawo wano mu studio zaffe za TV yaffe Ngazi Kingdom TV omune Kingdom Radio radio yaffe sebo tukolera omulimu gw'amaanyi mu myaka egy'emabegaawo naye nga nebaza nnyo management era ndi wa mukisa okuddamu okujjano okupuliziganyako n'abantu baffe obadoozi mbadde mbuze mbadde okusinga mbadde kubagana ne Nakyemalira mbadde makomera omwezi gumu n'ekitundu kubaganira wa omwezi mukomera nga ye omwezi gumu n'ekitundu sibiddwe ennaku 38 omwezi gumu n'ekitundu naku 38 kati mwe gye mubaddeyo mu buliri bwammwe nga ne famire zammwe ze mbadde ku university of understanding noyiga so mbaddeyo nga nvunaanibwa emisango egy'enjawulo of course za kulya mu nsirikwe naye ogwasooka twagenda ku parliament nga tuvunaana ababaka bano okwagala okuleeta ekiteeso eky'omwami Museveni okufuga paka lwalifa nebankwatira ku mulyango awo nensika ewiikisi 3 eruzira ekyomukisa omulungi ababaka era ekiteeso ne bakisuula nenziramu nengenda ku American Embassy okunoonyeza w'ekitiibwa Donald Trump akalulu era DPC wekabalagala mwanamugerwa naye nantwala bubi nnyo nasooka nkumamu ennaku 4 kati akalulu ne kaggwa ne tuwangula tuddayo okujaganya obuwanguzi bwaffe ku American Embassy era ne bakufuna naddamu nansena nantwala ennaku 12 kankana naye ng'ebintu ebyo byonna obiraba tugezaako okulwanyisa obwanakyemalira naye nga tuyita mu platform Donald Trump akumanyi wadambuuza nga omuyita naye Donald Trump amumanyi kakati omanyi ebintu bye Uganda abantu be Uganda bazibu nnyo bakkiriza balabyeko omanyi zijjukira ekintu kimu 2013 twali ffenna wano nga buli kusaane tubeera wano nga bantu bagana esejjusa omumanyi obijjukira naye wabibuuzanga naye musajja kuyogerera omumanyi tuba tulya 2014 tuba tulya 2014 nga takomyewo kakati biki ebyaddirira twakola ebyobufuzi tebanamulabirira yalagawo waali naye ngaali musibe so nekino ekya Donald Trump era mu DP bangamba
buffe tuli ba Democrats era ffe tuwagira Hillary ne mbagamba nze omuntu na predictions omuntu agenda okulya akalulu kano ye Donald Trump era nengera nenoonya n'akalulu nga tekanaba kutuuka nenkanonyeza mu balonzi ku American Embassy wali abalonzi ate aligenze mu wino so kakati mu mbeera efaanagana bwekyo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo sekretary general wange n'ankuba abavuka bayaye biki Katonda nanzijukira okakana gavumenti gikoze eki era bwenjogera wano gavumenti ya America yaffe awaki fa ba Donald Trump si ba Democrats fa ba Donald Trump kati buliki andi kakati omanyi kati DP yo mu America tekwatagana na yawo wano lwakoma tebakimanyi bade bayimwena mu bamudi tukatakagambo Democrats dimni ya papa Democrats naye Democrats yo mu America wagira ebisiyaga Democratic Party Kampala tewagira bisiyaga Democrats yo mu America wagira abortion Democratic Party ye Kampala tewagira abortion kati ideologically tukwatagana kati gwe naye waliwo akagambo kali awo akalowozesa Democrats mbu ideology yemu tekiriwo era mu myaka 8 egyo Obama tetwali kivingayo wadde meyo wadde tukubira yakasimu wadde okusindika kanankanyi wadde okusindika obuyambi obutinitini nti oba kale mugule peni mu workshop Obama tetwamuwuliza kati gavumenti y'Obama yo kyekoze ye polisi ekabalagala wali eri yegula akawunga gavumenti ya Obama yegula empapula zino polisi bondi ebyo byonna yayiwawo facilities awo ku polisi basiba abantu kakati ffe ne tugamba nti no twagala Donald Trump era ne tumuwagira n'awangula so mutulinde tulayire ensonga za Uganda tujja zikolako honorable Kyankwanzi agamaki Kyankwanzi mulungi abalonzi nabalaba nga bagamba bino bisomeyo nti mwina mubaka kumwagala okunankabirwamu nankabirwa yakoze yabakola ki tubiringira eyo Kyankwanzi njagala tutandikire eyo gye tuva tunava university ejayogedde ebyamutwalabikire ku note enyungi nebaza abantu begombola lyebananywa musaza lyange eryobutemba olw'okujja ku mukolo ogw'okujjaganya n'okusiima Katonda olw'obuwanguzi olw'omukaaga twali mu bananywa omukolo gwali w'amaanyi nnyo yajaguza tabajaganya ojaganya buwanguzi so abaliwo ku mukolo mwebali gwali gw'amaanyi nnyo gwa byafaayo infact gwe gwasooka mugombololo eyo mu byafaayo by'obufuzi then ku nsonga eyo amanyi kati Kyankwanzi erina erinnya lyayo mu ggwanga ate erinnya eryo tusobola olikozesa okugisakira n'okutunda disitulikiti yaffe kubanga emanyika n'abantu ogisaamu ekitiibwa Ekyankwanzi ono tuzze tujuulira mawulire ku bikolwa ebirungi n'enteekateeka za gavumenti because kumpi nyinza ogiyitanga meka NRM naye kati waliwo omutawaana nti mu bantu bange bali mu maziga si basanyufu si kuba nti si basanyufu ne gavumenti no wabula si basanyufu n'abantu bamu ku abo abandi badde babayamba mu kubakulaakulanya okuba nti babanyigiriza waliwo ensonga y'ettaka erikiriya buli wamu mu Uganda tulina ebizibu by'ettaka naye omutawaana oguliwo nti ebitundu ebimu bigezezaako okukwata ku nsonga ezo ate ebirala tebinaba birabirawo so nga ate amazzi agatambula bugatambula oba kiro misana so oba tolina kyokoze ku nsonga ezo kitegeeza nti zijja genda zeeyongera olijjukira ozikolako nga zakoze ki oluusi abantu zibakosezza so waliwo ensonga emu of course waliwo ebitundu bingi musaza lyange balina ebizibu batiisatiisibwa ogolebwa ku mataka because eri waliwo ekizibu nti abantu abamu bambi tebamanyi teeka ly'ettaka tebamanyi ensonga ezikwata ku ttaka olwokuba nti abamu kwabo nga bw'omanyi embeera yaffe y'omukyalo baba tebamanyi ebikwata ku mataka so bali ku ttaka naye tebamanyi nga bwe balina obeerawo bulungi nga bwe balina okukuuma eddembe lyabwe n'ebirabo ebityo so
waliwo ebitundu bimu ebiri mu Gomba lyebananywa ebyalo nga 5 ebirina okunyigirizibwa nti ettaka lyabwe lyaweebwayo mu bukyamu nebiweebwa omuntu gwe bayita musiga nsimbi investor ya nze entegera yange ya musiga nsimbi abazinazo mwenyini aleeta nkulaakulana mu bantu toyinza kuŋŋa nti ezize neesemerewo ate nonga nti sooka okuŋŋaanye kali tugattirire wano ndyoke mbagabule ng'emmere gy'okuŋŋaanyiza kyeki yaffe. So ettaka lino lyaweebwayo abantu nga tebakimanyi naye ng'ate bakisuspectinga baalabanga embeera eyaliwo ne bakimanya ne tujja twemulugunya naye ne batabaawo kituufu. Kati juzi ensonga eyo bwe nalaba nga teggwa teryavaayo buli bwoyita wano baziiza buli bwokola bwotyo nenjireeta mu palamenti naye nga kandiita ensonga eno nsabe palamenti enyame kozi nagenda okwekanga nga kumpi mu litalu nimunzeka n'abalala batonotono bakulembeze banaalo zaalina ku 10 omwezi ogw'omunaana mwaka guno bwe namala okwanjula nsonga eyo kyamukisa mulungi bananyini nsonga baali mu palamenti nga bwe mwabalaba naye bwe namala ojanjula ate omubaka munange omukyala muna Maria n'avaayo nagaa nti awo yalimbye abantu bali 6 kutaka naye ekigambo kino kyayogera kifaanagana n'ebigambo ebyali mu lipoota. Waliwo lipoota eyakolebwa ng'ekolebwa bano abakola mu ofiisi y'ebyettaka mu ofiisi ya pulezidenti era ne bakisayininga ne bagiteekako buli kimu nga bagamba nti bakola okunoonyereza nti abantu baaliko ki 6 naye eyo lipoota yali njingirire bwe banga yava mu ofiisi eyo nga kituufu yava mu ofiisi eyo yes eyo lipoota bwe banga yava mu ofiisi ya pulezidenti y'ebyettaka then eyo ofiisi erimu ekikyamu era egenda vaamu obuzibu nensuubira teyaveeyo njingiri. So bwe yayoga nti waliwo abantu 6 nelowooza nti yandibanga oluusi waliwo mutawaana nga bw'omanyi nze ndi musawo omanye embeera y'obuntu oluusi otuuka ekiseera omutwe ne gubanga okooye kitegeerekeka byomu kimutuukako. So nensirika naye juzi banamawulire ne musalawo ne mugano katugende tunoonyeze ku nsonga eno mu gurawundi seera bwe baatuuka kwe kufuna ekituufu ekiriyo ne bategeera ekiriyo era njagala kutegeeza nti kutaka eryo era nabagamba luli yoga nti bwe kizuulibwa nti abantu bali 6 kutaka eryo nze mba sikyalina nsonga lwaki mbeera mubaka nja kuva mu bubaka mpuumule. Yes nakyogera yes nze nganze bwe mbanga ndabye ekitundu mwembadde mwembeera kyenkiikirira bwe kibanga kiri ettaka eryo lyonna. By the way bw'obanga oli muntu abadde mu Uganda waba osobola okuŋŋamba ettaka erisoba mu square mile 2 nga liriko abantu 6 mu Uganda nga si national park si forest reserve ekitundu ekyo kyakifuna mbaka muno yayogere ebyo. Yes naye ate nze namutegeera si historical bebanakira baasi ngegenda Kampala nakibaterenasa. So mu mbeera eyo abantu bange balina obulumi kyensaba kiri kimu era zize nkisaba nti wabeewo ttiimu y'abakulembeze era n'amaze okukisaba bagende ku ttaka eryo balambule physically balabe what is exactly on the ground. Abantu bano tebaagala olemesa nkulakulana bwe kibanga kyale bakiraba nti ababaaga b'ettaka ng'ettaka eryo bandyagadde olikozesa ku lw'enkulaakulana baleete musiga nsimbi. Abantu bano bali ku ttaka eryo babasasule basobole okutandika obulamu bwabwe obulungi kozi omuntu kati bw'omusanga ku ttaka lye kwakoledde ebbanga kwalina enkulaakulana buli kimu n'omugoba ng'omubbi w'enkoko oba omusuubira kubeera buddamu naye ng'ate bano be bali mu district eno ey'amaanyi gyekugambye ey'amaanyi. So abantu bange balina obuzibu ate nze ng'omukulembeze siina kyakukola because waliwo omukulu omu bwe yali ayogera nti butuufu twetaaga kuleeta bamusigasimbi baleete sente twetaaga nkulaakulana so ekintu kite ettaka ligende. Namubuuza nti bw'obeera ne muwalaawo ng'akuze atuuse kufumbirwa nga mutuufu omwetaagamu ebintu nga bw'omanyi ebyennono
namubuuza omugagga bw'alabikanga ye musajja ayagala omuwasa n'akusuubiza byonna by'oyagala n'asusa namu bwe mugenda ku musaayi nosanga mulwadde wa siriimu okkiriza n'atwala muwalawo lwakuba yina ebintu naga nti nedda omukozi kati nze nga omukulembeze nze Pentagon bwe ndaba nti ono omugagga gwoleese tazze kusiga ssente mu bantu bange wabula azze kubakamula nkole ntya nzikirize lwakuba mugagga so kati awo ndi wakati awo twetaaga buyambi Honorable Tuyazenge ebibiri kyakwazi wotabadde mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna President alonda akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda kakulemberwa Simon Yabakama mulamuzi kaliko Hajat Aisha Lubega Peter Emurut Simita Shibendoze omumanyi Professor George Piwang Mustafa Sebagara Kigozi n'abalala bagenda okubanga bayambako kosi ba technocrats n'abalala bajja kubaayo akakiiko k'ebyokulonda President ebyali mu ggwanga otabadde abantu bavuddeyo nga boogera ku nsonga ey'akakiiko k'ebyokulonda baga nti talina kiyakoze waliwo ensonga eya akakiiko atera akalondebwa akakulemberwa mukulu Lweneire kano ko kali ku nsonga za Makerere University nayo yaggalwa otabadde era nayo ensonga nkulu honorable era akakiiko keetaaga obukadde 5 okuddukanya omulimu gwonna kagambye ettendekero liggulwewo ekyo kyekyasinze okunsanyusa nti kasabye ettendekero nti kaagala kukanika emmotoka ng'etambula naye ate yingini oli yabagamba liggalwe yabawadde omulimu anti era okubalonda ndowooza beesiga nga bwe bamuwabudde njagala kulaba nga ekyo kijja kukolebwa because bo bagambye emmotoka etambula gye bajja okukola gye bajja okukanika kagamba ebyo biri mu ki mu ggwanga okulubigirwa otandikire wanze kuwadde ekigenda mu maaso atandikire ku Makerere University abantu kye batamanyi nti NRM government NRM maze emyaka honorable mwava honorable mwava emaze emyaka 31 ng'eri mu power kati bakuze n'ebyafaayo batandise okubiwandiika baagala ebyafaayo kati bitandikire ku bo ebya Uganda yonna gye twava eri mu 1960 ebisinga baagala kubisimuulawo bitandikire ku NRM 1986 kakati akazibu abantu kye batamanyi olutalo olugende Makerere bwe batamanyi kandukubuulire nti baagala okumenyaamenya Makerere okitegeera kubanga ebadde ekyalina akatiibwako nga traditional institution wano kakati bafunye esente bafunye esente nyingi baani abalina sente abali mu gavumenti bafunye esente nyingi nnyo nti bazimbye institution zaabwe jjukira lulidda waliwo document gyenakuwaako kopi ya 1993 document eyo gye tutambulirako olwaleero nti President Museveni yatuula n'abasajja be ab'okukyalo ekimu ati nkutaputira ne bakola resolution zaabwe tusomesa abaana baffe owninge resources owninge security nemutaka bibiri mwera anti byebimu ate kati akubuulire musiga nsimbi ki abakabiri kubanga ne article ajja kwogera kubanga article 189 eyogera ku responsibilities za government ne functions government ye regulating ettaka yevunanyizibwa ku firearm yevunanyizibwa ku explosive zonna yevunanyizibwa ku national ID identification zonna eziri national nezigenda ku international standard zonna yebivunanyizibwako naye mundu oziraba ku street kyezikola abantu kati byonna obubonero bwa gavumenti yegudde bwewo enegudde kakati Makerere University bagikuba enegudde obubonero ze nkuwa obubonero kati bwomanye kubanga esinga abaka mu parliament gwe tofaayo muti mwalonda gwe tofaayo opposition nkulaga obubonero kubanga nkulaga functions za government ne responsibilities evunanyizibwa ku mundu oziraba kizikola mu barakisi ni wabweru wa barakisi evunanyizibwa ku ttaka omubaka w'omu ali wano akaabira ku TV kiwulidde byevunanyizibwako bigaali evunanyizibwa ku education university Makerere University
ne bakugamba nti egaddwa katugenda mu weeks ya kusatu nti Makerere egaddwa ekyo omuzungu yagireka wano omugamba ki nti yabaleka musobola leadership mugisobola tekisoboka busobozi institution yaggulwawo mu 1922 so kyenkulaga kiriwo ekigulwawo nti bakuba university nefulume kubanga bazimba institution zaabwe nyingi bugende mbala gyeziri lwakuba mwe temutera kutambula bannamawulire bawa temwansobera musaka ga ku parliament mutandulule ku lugendo ogenda olaba ekigenda mu maaso mu western Uganda ogenda olaba ekigenda mu maaso olyoka okomewo wano owa ebintu ng'obiwa objectively ng'olabyeko so bakikuba bakiyiwe credibility gwewo abaana basobole okugenda mu institutions zaabwe because kakati bataddeyo facilities ezimala jjukira ne sente zennyini basasuza mu $, okiwulidde gwe omwana wo tajja kisobola kati gwe mu education baba kugobyemu ate jjukira gwe musingi ogwa development mu nsi yonna kati education kati kuba kukuba ne bakufulumya nti okuva ddala ku nasale omwana ng'anaafuna omusingi ogutegerekeka nasale ya miliyoni nasale ya miliyoni wetwogerera wano mu Uganda naye kati n'omubaka wa parliament wuuyo mubuuzi tisinga olina abaana bananga bali ku nasale level basobola mubaka wa parliament wuuyo mubuuzi basobola omukulu ono omubaka ogenda kujja mbadde mpamu kyakulabirako naye ojja kukola response so kati bakiwanika eky'education atakisobola takirimu kati ffe ne batuleka eno wansi mu bonna basome okiwulidde kati n'olwana nnyo omwana w'omutwale mu kasomero ak'emitwalo 2 era omala ebiseera byabwereere kubanga talina obi okiwulidde wa green hill ye obi ategerekeka okiwulidde kati ffe ne bakitugobamu primary level toyinayo obiwe munyumya nti ffe twali musolonere bbeeyi kati nze nasomera namulikya primary school siina obi nze alwana ndi self made nze alwana okiwulidde kyovulaba saagala baana bange kubonaabona nga nze gwenkoze eki naye gavumenti ensobozesezza ne Makerere ebadde ekyasobola kubanga baleme kulimba nti sente ze ziremeseza Makerere okutambula Makerere institution ekyasinza okusolooza sente naye nga nsaamusaamu naye ngaezisolowozezza registration fee application fee emitwalo egi kati ne applying abastudent ng'emitwalo 7 kwejeegi ne bawaako 3 oba 4 kati awo bebawaddeko n'osasula functional fee mitwalo 63 function fee esente zabikwekweto byaki bya university kati ba student emitwalo 3 times emitwalo 63 ezo functional fees ziri awo kati n'osasula 75% tuition otandike kati baleme kulimba nti sente zezikoze eki wabula waliwo olutalo gavumenti lwerina olwagala okufulumya ki Makerere University olwokuba bazimbye ebyabwe kakati eyo mufuddeyo nze nkuwadde nga bwendaba era kyemmanyi ekigenda mu maaso kati gwe liwadde mba okulipootinga ebibyo kakati nga nzize ku kakiiko k'ebyokulonda tugenda kutandikira omulungi atulaba ku Kingdom TV nyongera okwebaza ennyo olw'okutambula naffe tugenda kumulamu katono nkomewo ne honorable ayanukira ku nsonga ya education nga tatudabagenda ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda naye nga gwe ali eyo osobola okubanga ate otuweereza obubaka ku mukutu gwa Facebook page yange kwennyini nja kubanga mufuna bulungi katugende mu bulango tukomewo tovaawo. This is Kingdom TV. Wa mkono gwange amanya ganze Bishop David Kiganda, pastor wa Christianity Focus Center. Njagala otwala omukisa guno okukwaniriza ku Lwokutaano olwa weekend mukiyitiddwa akasiki kennakivubo. Lwaki tukayita akasiki kennakivubo? Kuno kwe kusaba okukeesa obudde ogenda okubeera ku lunaku Lwokutaano olwa weekend mu Christianity Focus Center mu overnight yaffe ey'omulundi ogusembayo
mu mwezi ogwa November. Eno overnight esembayo mu kanisa ya CFC mu mwaka guno. Jukira nti buli lwakutaano December mwezi tubeera ne overnight prayer, naye November ye night prayer gye tulina erabika nga yesembayo ate egenda okuddamu tujja kuba ffenna olwo nga bannayuganda ffenna tulina kuŋŋanira mu kisaawe e Nakivwa. Nolwekyo njagala okusaba ojjemu ekyo kiyitiddwa akasiki oyambale ku mafuta agagenda okuyisa mu mwezi gwa Desemba gwonna. Kisoboka okuba nga omwaka guno bagwali nga gutandika wali ebintu byewali osuubira ebyali biteekeddwa okubeerawo mu mwaka guno gwonna buli mwezi yonna kiwali otaddeko, naye oba oli awo tomanya wandibanga luwo ebitannabaawo. Katonda afuna atapapa atatakeerewa, kisobokera ddala buli nnyo ng'obulwayo omwezi gumu gwokka omwaka okuggwako akyayinza byonna okubikola. Njagala okusaba weekolere feva wekka ojje mu overnight prayer no ku lunaku lwokutaano ono mu Christianity Focus Center. Ababulizi bangi bagenda okubeerawo nga n'omu avudde Zimbabwe, omutume Florence Kanyati agenda kubaawo. Jangu tusabe ffenna, jangu tutegeeze Mukama ebikwatako, ebikwata ku mirimu gyo, ebikwata ku makaago, ebikwata ku bulamu bwo, ebikwata ku baana bo, ebikwata ku mwami wo, ebikwata ku mukyala wo. Tosubwa tuuka obudde nga bukyali, emiryango gigenda kuggulwa ku saa 9 gwennyini. Ludda wa Christianity Focus Center, Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Manyi nga wali ozeeyo bw'oba tojjangayo olutuuka mu kibuga bagambe aŋŋamba bano babodaboda ne bw'oba ovuga Prado oyo mugamba akulemberemu omugamba waayi wategedde ntwala mu Christianity Focus Center esumbibwa omusumba Bishop David Kiganda Emengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Mukama akumpeere nnyo omukisa ng'ojja tunaagenda ogenda e Nakivubo wamaddala nga gwe oli mu kuwa bujulizi bwokka. Katonda akumpeere omukisa akunkole bulungi mu linnya lya Yesu. Butuuse nyanjule Mukama kyawadde omukisa. National Prayer Day nga 3 mu December nga tuyingira 2017 tukuŋŋaanira mu kisaawe kimu Nakivubo Stadium mu kibuga wakati. Amawanga, ebibuga, ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze. National Prayer Day nga 3 mu December akawuuwo kamaze okuggibwako, eggulu limaze okusiinika obubaka. Abaweereza ba Mukama bonna beetegese. Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya. Awo wennyini mu kisaawe Nakivubo tutendereze Mukama bakenkeera ku makya 2017. Omuyingira olina omukisa, ekikolimo, ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December. Maze okwanjula ekinene nga 3 mu December tugende Nakivubo. Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya awali engoye ezituukagana n'omutindo gwo, okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey, omuli dinner dresses empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna, eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala, ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Loom Street, omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo. Ladies with your gentlemen, this is Gola Moses of Uganda. One man is army, the king of kickboxing in Uganda. I love Kingdom FM, Kingdom TV. What about you? It's the king, it's the Kingdom TV. Watch out, I watch it. Even if I was in my mother's stomach, I used to watch Kingdom TV. When I was born, I used to watch Kingdom TV. When I'm drinking my porridge, I watch Kingdom TV. Watch Kingdom TV. Let's watch Kingdom TV because it is the king of the TV. I say it. This is Kingdom TV.
kulisa nnyo mukumulamu oko webale nnyo okubanga okyali ku Kingdom TV program Kingdom Touch nange omulangira Mwana Frank gujjukiza ngana kuzomwezi 3 December tugenda kubeera mu kisaawe Nakivubo ne Bishop David Kiganda ne Bamisindi n'abaweza mukama ab'enjawulo abagenda kubeerayo atera mu kisaawe kale n'olwekyo gwe aliyo togamba nti atengenda wano atengenda wali 3 December fena tubeere mu kisaawe eky'Nakivubo 25 lunaku olwa Friday eno tugenda kubeera mu kasiki ak'Nakivubo wano ku Christian Center Mengo Kisenyi Elson Kiganda Zone era Bishop David Kiganda Mamisindi emirambo ijja kugula saawa 9 ez'akawungezi ate engeri Nakivubo yo tuva ku makya mpaka enkeera tuyingira 2017 nga balagula naawe olagula bwe tugende Bulango nga Honorable Pentagon njagala abeerenga atangaza muwudde mukulu bigirwa gambye nti tebalina ba obi yetalina obi kati yenteekateeka eriwo tebakyayagala bantu babeera ba obi mbyenyigiriza Makerere University kyaba obi we yasomera tewaliwo mikutu gino ng'ejjira olwaleero kimukakatako okunoonyereza no gino egyempuliziganya kimukakatako masima n'okunoonyereza obi ne baogiwe bali naye tabamanyi lwakuba tebalina communication ekyokubiri by the way si buli asomedde mu tawuni masomero manene nti yali successful no fena tulina gye tutandikidde kuza abasinga tuva mu byalo nate tulina we tuli ensonga eyokusatu ensonga ye Makerere tuleme okugisiba nnyo ku ndowooza yaffe n'ey'ebyobufuzi nti opposition government kozi kati banafe aba opposition biseera bisinga kale babeera n'ensonga nga basobola okutuyambamu okutuwabula because opposition tukikozesa bubi bandibadde nga bawabuzi ba gavumenti because babeera gavumenti erindiridde nga bawabula gavumenti eri mu buyinza anti era lwakuba bana Uganda be basalawo era bakamala kusalawo kati twandibadde ffena tusirikiridde because tubulayo emyaka ng'ena n'emyezi egigwamu balyoke badde mu kino naye kati bwe tutunulira Makerere University ne tugamba nti gavumenti ekozesa kino okubaako kyetta ekyo kiba kibi nnyo era si kirungi lwaki nti Makerere University y'amaanyi yalinnya ate era university ekasangwawo ate bwe tubanga abaana bwe babasaba bifo Makerere University tebalondamu nti bano ba gavumenti oba bano balina banene oba bamanyikiddwa oba bava mu region bweti mugende musome Makerere University oba bano temugendayo no empita gyoyiseemu yekutwale Makerere oba yekulemesa okola ki so si opposition ate era bwogerageranya sente zisasulibwa Makerere University n'ozigerageranya ne universities eza private Makerere University esigala ng'eri cheaper although ennaku zino of course buli kimu kyeyongedde naye ate waakiri esigala ng'eri ki mpolamporako bwogerageranya ne private universities so Makerere University ensonga zaayo mpanvu okwekalakasa Makerere University kubadde kususse era nga kuaffectinga linnya lya university ebiseera by'abayizi kuaffectinga concentration ku university ne government okwekalakasa okuli ku bayizi tetuyiza kunenyeza ku government si kati okwekalakasa kuyina gye kuva waliwo ensonga ezize zibeerawo Makerere University ezimu nga ziri mu saidi ya bakulembera ba Makerere University of course n'endala nga ziri mu bayizi naye ate kati kyetufunyeemu okusinziira ku bigambo ebiriwo okusinziira mu position kisobokera ddala nti n'oyo ayagala olwanyisa gavumenti asobola kuyita mu nsonga bwetyo oba n'abaako engeri gyakumamu either abayizi oba basomesa omuliro okwaga nti mulemereko oyo defiance defiance bwamala kulema ku street nga poliisi emaze okukomba ku pasi nti Besigye tojja kuddamu okutumbwa gundi mukulu ono bwaleeta bizi wali ne bamutereka wali bwakola bwagamba kati balina okugiyisa balina ogenda mu bayizi babasindike muki babateekemu empiso ya defiance naye ku nsonga eno ey'okuggala university ku mulundi guno buli omu yali akiraba nti singa tebagiggala wali wagenda baawo obuzibu kozi abaana baali mbutuufu bakooye embeera eyo kino tokiteeka ku bayizi anti kyetuva tutereeza ebintu nti abayizi olwamala okubanga bali ku ssomero basasudde sente tebasoma olwa basomesa okwekalakasa abayizi bava mu mbeera kati omugezi yandikoze oti wandirinze basooke bookye batte ebintu batte abantu olyoka ogali basobola oveeyo kole
oba mwalimu agaba baleeta masasi definitely olina okugaa nti mukakkane wabula kati kyetuliko nange kyensaba nti university egulwewo etandika okukola tubeere nga tunoonyereza omuliro gwakakkanye olaba omuliro nga gwakakkanye abasomesa tebabanja nkakubuli ogusuze gukuwa mpoza because kati singa twabaleka wandibadde omutawaana abasomesa abakyabangi ne waliwo waliwo enteesaganya eri wakati awo wabasomesa ne management ya university ne government kulaba ngeri ki gye basobola basasulamu then zino ensonga zebaga nti kwe zisobola okubanga zivaako obuzibu buni nena akakiiko kano kebataddewo kagende mu maaso nga kanoonyereza naye tuleme okukisiba nti gavumenti kino ekisse ate gavumenti ekirabiridde emyaka 3 Makerere University kati teringa Makerere University ya 86 no yagaziwa Makerere University nenne si yali nti bana bapange masaka babiri nga bayise anti era ekintu singa tekyakulaakulanyizibwa teyandibadde Makerere University nga bwe tugira bakati ina colleges ina schools ina chi NRM yakoze yes intake yeyongedde buli kimu kyeyongedde kati olaba tubadde tutuuse ne ku mwanjo mu universities ezogebwako mu kusemazinga wa Africa then ne wengerako universities endala ezizimbibwako mu bitundu ebyenjawulo kitegeeza government ku byenjigiriza ekoze newakubadde ntitugamba nti tuwongeremu kamaanyi because buli kimu bwekityo bwekibeera ate government tetunulidde ebyenjigiriza byokka oba Makerere University yokka so tuleme okukisiba ku byobufuzi ennyo tuleme okuvunaana government erabidde university atoga nti yegise tekisoboka waliwo obukiiko obuzibu bubeerawo mu ggwanga tufuna saga kati akakiiko kanoonyereze ku masiro agakwata omuliro akakiiko kanoonyereze ku baana beebuddo abajja Makerere University olunaku lwaliro ensonga yali etegerekeka nti bali baagala musaala ekyo ne bakigazira nti akakiiko kajje abantu bebuuza kanoonyereza ku ki olaba nga kagenda kuvayo naki isi kati management kaali keetaagisa kankubulire kino nze ndi musawo nzijanjaba abantu naye buli bwojje wange noga nti mpulira empewo omutwe gunnuma menyamenyeka ennyingo zinkutukakutuka omugongo gunnuma sijja kuga nti kwata panado kwata kino nzijanjaba omutwe ogwo wabula nina okukebera ndabe exactly kyekikuleetera bino sijja kujanjaba bubonero nina okunoonyereza ekireeta kuki obubonero ogenda okwekanga omusujja gwe gukuluma then nzijanjaba omusujja gwe nzijanjaba omusujja byonna ebikuluma nga bikoze eki olwaleero bwe tumala gogera nti abasomesa baagala ssente ne tukoma ku ekyo nga tulaba university ga teyina ssente omukulu akyogedde bulungi nti basolooza ssente twagala kunoonyereza ssente zino ze basolooza endala gavumenti zebawa ku lwa contribution yayo ku university esente zino ziraga luddawa bazikozesa bulungi ekizibu kiri luddawa tugambe nti gavumenti ebadde bawa sente ntono oba baana tebasasola bulungi oba ki oba sente zino zibulankanyizibwa waliwo ensonga ezirwawo kimanyi bulungi nti ne mu ripooti ya gundi omubalirizi w'ebitabo wa gavumenti yes auditor general ayina byeyanokolayo ng'alaga nti mubutuufu wabaddewo enkozesa mbi y'essente ku Makerere University ebyo byonna gavumenti erina obifuna eremu okujjanjaba obubonero wabula ejjanjabe kiri ekireeta ki obubonero bwe sente zebasomesa nyingi okade bitaano anze ekyesente simanyi scope y'emirimu gyabwe bawa emyezi 3 lwakuba kati ekyo kisinziira ku mirimu gyagenda bagenda ggulu bagenda wa kati olaba ebibuuza wano bebuuza agenda ggulu nze kyemmanyi kyensinga okutunulira bye binaava mu kunoonyereza kuno okunoonyereza kuno bwe kubanga kugenda kutereeza ensonga zonna bwe kubanga tugenda kusinziira kunoonyereza okwo tutereeze ne universities endala kosi Makerere ebadde emulugunyamu efunamu okwekalakasa bwe kibanga tugenda kukozesa okunoonyereza kuno kiyambe esente zebagenda okukozesa si nsonga ate tulemu bwe batusaba katugaye nti batusabye miliyoni 5 n'obawa miliyoni 50 banaatuukiriza omulimu gw'oyagala so babakole ekyo baagala nabo batuwe service gye twagala ekyo kye twetaaga okay tuyazege ensonga ya Makerere University bwetu bweri ensonga twagambye tuli ku ggwanga bwetambula mu bbanga lino mukulu nabadde mukomeresebo akiiko ebigona nakakyuse nitujjawo nga Dr. Badu Kigu tuyita mulamuzi mulamba semu naye mugamba nti simanyi bati gye bakijja nti oli yajjewo Dr. Kigu nazza omutabani we president ekyakuzi
mu nkyukakyuka bote balaba nkyukakyuka yeerondedde omanyi kati ebyobufuzi bino ebyobufuzi abantu abasinga tebabitegeera naye nga babirimu politics tebabitegeera wadde dakika nemu sindategeemu politics kazanyo kalala nnyo naye opposition ya wano yalema okubala ebyobufuzi mwendi omanyi bwoba tutuula kubala mpiki kubanga okolayo ki lwaki tusala kakati nze va kukusala no kati zirevo kwendi nange kati nange mpa alternative providing a leadership nawe okola kyo sikyali muvubuka oli Bigiro Moses owedde oli babagamba tugende ku luguudo tukyagenda kati nze mpandika script yange nenjizanya sikulinda mbu mwami gundi akoleki ajinayo bozanyi ajja kuzanyisa bubi kubanga batuzanyisiza emyaka mingi omusajja akoze eki ali akuzanyisa kakati kanzimba ensonga yakuzanyisa abapuleyasi bonna sijja kusonga mu muntu omu ebibiina byonna biremeddwa okukuba omusajja lwa strategy FDC egezaako DP yalemererwa bulemererwa omanyi lwaki tulemereddwa tuzanye politics gwe bayita reactionary politics nti twakiriza nti pesi seta oyo asetinga pesi ye Mwai Museveni kati kyabakoze fe kutukola ki omuzimbi ne tuddamu ekyo kati yasuddewo kyakakiiko kabyakulonda akakiiko k'ebyokulonda oyogerako kaki era nze for the first time Mwai Museveni namuyozayozezza yalowooza akakiiko kubanga byebimu ku bintu byagenda okulekera eggwanga akakiiko kubanga asiibula naye tewaliwo opposition yavuddeyo okugamba abantu nti omusajja akola ki asiibula omusajja ali 73 nga bwagamba 2018 ajja kuba 75 abatakirimu lwaki akutawaanya mbu ate akakiiko aleseka ku kyalo kimu alina ababaka ekirezo tetwakibasuuza juzi nesekitoleeko waabwe wuuyo akubuuli tebakisuula numbers tezaalimu mu parliament ezaalimu kakati mulabyabufuzi yina omugezi olwaleero abanenya president kati bakyamu emirundi 2 omulimu gw'opposition olwaleero kuteekateeka mayindi ya public nti omusajja akisiibula so sikudda mu kakiiko kafu ate akakiiko ne bwoleeta papa nga nze akalonze kati for example nga nze president olwaleero nga nange nze akalonze era kajja kusavinga interest zange kati ayagala nveewo mu ntebe yalina okuleeta strategy ezijjawo naye alonda akakepointi yange okujjako nga togitegeddekubanga nze peegi gyendiko ndala nze peegi gyendiko lindako mukamawo mu democratic party tokirimu ekibiina nkirimu awandikidde speaker nti ffe akakiiko kutukakkiriza ita president ena kyakoze gwe mpuliyogera ani awandiise mawo Nobert Mao ayinza okuba awandiise opiniyoni ye naye nze nga bwenda nze president Mao kyenjagala communication gy'abaakola olwaleero kwe kugamba nti omusajja 2018 afuluma ekisaawe agenda ateeketeeka eggulu nange ngende nteeketeeke buyende owekitiibwa Besigye agenda ateeketeeke Rukungiri mu Western Uganda yonna okugamba n'obubaka bwa Christmas bubeere nti omusajja tumusiibula kirina nenegoshebo it is not negotiable 2018 nga 15 mwezi gw'omunana ajja kuba 75 abasiibula weewaawo kamalize point weewaawo waliwo school of thought egamba nti eteeka ligamba nti bwonominatinga ng'oli below 75 75 nezikusanga ng'oli mu ofiisi tovaamu tetuganye kale tumuwe emyaka gy'etaano naye era akola ki naye era agenda kati lwaki nzo ntawaanya n'akakiiko kubanga akakiiko genda kuteekateeka okulonda okusooka okutalimu kikofiira etagenda kubeeramu oba ayagala oba tayagala kati nze obudde bwendina kati si bwa kakiiko nzimba capacity in case singa yagadde okukyusa semateeka awo boka wewali ekibalo kati gwetoli ku bino byabana bagana nti president yazilowooza akakiiko iyo debate yakijega kubanga era constitution yemukkiriza
article 60 emuwa obuyinza okulonda akakiiko yakikoze kakati ekyo yakikoze kati ogenda kikolera ki kulaba na Uganda singa ogambye nti yakalonze mu bukyamu nga takootinze etteeka mwali badde nkuwulira naye etteeka limuukiriza okukola ki ate mumwagamba tugende mu kalubu mu opposition ekolayo ki nze bino byolina biringa byeno nedda ssebo okujjako nga totegedde kati nze kyenkugamba kiri kimu tokyayinza kuntwala mu debate mbw akakiiko omusajja yakoze eki yakalonze mu bukyamu oba yakalonze mu butuufu nze mbala musajja ate ku 102 eyasemateeka egamba omuntu aneesimbangawo ajja kubeera nga abawezeza emyaka 35 tasuusa 75 kati nze omusajja mubala ali 73 ye nga bwagamba wadde nga ali 79 naye agamba ali 73 okiwulidde kati mukubeera 73 afuluma ekintu kyonna kyagenda okuleka emabega nze nje kitambuliramu jjukira talina kyayinza okugenda nakyo amagye anaagenda nago abantu bagamba amagye ga M7 amagye ga M7 banamuziika n'emundu mmeka linda kumalize point eno goloza banamuziika mu ntaneemu ne kale kayihura banabaziika mu ntaneemu okujjako nga bize bubi nga nate balumbi yeyinza okukola ki okubaziikisa mu ntaneemu naye buli muntu agenda luluuyi so mu mbeera eriwo olwaleero akakiiko tekabamalira biseera obudde obutuufu obuliwo okuzimba kapasiti kweteekerateekera mu M7 kugamba nti nkyusa semateeka nkomewo mu kalulu wowoka wali ekibuuzo naye omuntu yenna ali ku peegi mbw akakiiko kaali badde bwe kati oyo political amakyawedde emirimu no kati ekintu kyendabye mu bakulu bana bali mu opposition bo beewaayo kuwakkanya buli kintu kyonna kiba kirya ate kyokubiri bandabikiranga abavuganya President Museveni ng'omuntu so nga ate President Museveni President wa Uganda alondebwa bana Uganda naye ekintu era kivugira ku individual kati ebintu byonna byakola n'okubeera n'obuyinza buweebwa bana Uganda kyobula abana Uganda bafunamu mutawaana tebasobola kwesiga opposition kati eriwo because omuntu waabwe gwe baagala ate opposition gwekola ki jangu olwanyisa enkola tolwanyisa muntu nga President Museveni kozi muntu akolera abantu abamukimanyi ate singa abantu tebamukiririzaamu tebandibadde bakola ki bamwongera kalulu so kwekyo ekyakakiiko yakozeseza obuyinza obumuweebwa ssemateeka okulonda akakiiko era kati kalindiridde kuyita mu mikono gya palamenti katandika emirimu nze ng'omuntu sirina buzibu nako akuba kati abannayuganda infact bandisiimye President Museveni yajjewo of course ekisanja kya Mwami Kigundu kyaweddeko engineer n'aleeta munamateeka omukugu kali banneekwasa ki yes engineer Badru Kigundu yaleese munamateeka kitegeeza ebintu byonna bigenda kukola ki kutambulira ku mateeka so yes akakiiko kano nze nkayinamu essuubi ddene nkayinamu essuubi kajja aweereza ate n'ekirala ekyokuba nti bayirewo mwetegereze njagala mwetegereza enkola y'ebintu bannayuganda ssemateeka mukabaira kasookera ddala obuyinza buli muki mikono gyamu bannayuganda bo bayinza n'okusalawo ne bagamba nti muzeeyi ogiro kyabeera wano awenkomerawo ekyo kyo tekiriyo kirina nenegoshemwali mukirese mu palamenti juzi netukibagobya leka nawe ngate naye akyayagala weereza 75 fuluma yatukwata luli obujega nakyusa ekyatamu limiti naye ku luno tumulaba abamasimu esimu yaffe kweri ku screen osobola okubanga ate oyita nobeera nga obuuza ekibuuzo kyolina eri honorable oba mukulu bigirwa political analyst ekibuuzo kyonna kyoyagala okubanga obuuza naye nga njagala nnyo okwebaza kubanga otambule naffe kujukiza nti ngenda kusomeza asitoma mu December tugenda kubeera mu kisaawe enakivubo katufune omunaffe omukubi w'essimu hello Hello, TV. Why is it? Hello. Why is it?
Hello. Bwokuba essimu nja kubanga nkufuna bweyogera bwogezi apointi yo nja kubanga njifuna bulungi tobeera nga ofuba okwewulira atera ne bwoba okubya esembera walako ne TV yo. Hello Kingdom TV. Hello. Nkola musiza se. Nange wetu se. Yogera simu okuwulira bulungi tuukira ku nsonga. Hello. Mwami Bigirwa nkulamusiza. Naye ekyuma kimuka obuzibu kubanga amaloboozi gatuuka ndeno kikuwulidde. Toweewulira yogera bwogezi kendeza TV yo oyogere bwogezi toweewulira oleme kwewulira. Ono chairman w'abafuuka mu konstituensi ya Mwampikirwa. Bw'okuba essimu nja kusaba bw'okuba essimu tofuba kwewulira kuba essimu goyogere bwogezi oba oyinza n'okuva ku TV yo nosobola okuba nga owuliziganya bulungi naffe fuba nnyo okuwulira ffe abali mu studio so si kweraba ku TV awo ojja kuba nga nkufuna bulungi naye bw'obeera ku TV ate nga bw'oyagala weewulire ojja kufuna obuzibu. Hello Kingdom TV. Mukuru Bigirwa kyayogera kituufu. Attention yonna tetulina kiteeka ku kakiiko ka byakulonda kubanga ekyo kibika bantu katambaala ku maaso. Kubanga amateeka gamukkiriza okukalonda. Naye eri yesirifunye. Mwebale kutuweereza nsigadde nsikalondo John wano mundeeba. Okay, John webale kubeera ku mukutu ogwa Kingdom TV, a program Kingdom Touch era webale nnyo okusigala nga atera okyaliko. Badegamba nti nga ennaku z'omwezi Sumulumu December tugenda kubeera mu kisaawe ekye Nakivubo okuba nnyo okulaba nga atera obeerayo tubeera nga ate tuyingira omwaka omujja ffenna tubeera nga twekwasa Mukama Katonda. Okay, katufune omukubi omulala omunda bakadde katulidde. Hello. Ono mwami woyita. Wayisebo? Nze mbadde taata bw'abeera omubbi munju n'abaana babeera batyawa. Kati maluse okuleeta obweraneesa omupya manyi nti yavudde mu nju y'emu. Ekitegeeza nze mbadde ndowooza nti paliamenti yalibadde egyawaka akawaayiro abamanyi pulezidenti alina okulonda chairman w'electoral commission. Paliamenti erina omulonda kola okutunda naye abantu abamu simanyi Uganda yaffe egenda wa. Taata yaleese mutabani omupya ate omulala oli yamugjeewo nga bamanyi. Okay. Naye kati kifumire tetulina kyakukola. Okay. Tuyaza ensonga etegeese wakati katulidde parliament yandibadde yeronda abantu abo omukubi mbwagamba nti twandibadde tufuna nga parliament yeronze so si president abo kyebatunulabaga nti talina kyeyakoze wasinzire hagati omuntu omu bwakuba essimu n'ayogera bwatyo aba yeetaaga kuyambibwa okumanya nti president yakoze ekyo kyennyini kyalina okukola era amaanyi ago oba obuyinza abulina mu ssemateeka waffe eyakolebwa bannayuganda. So kitegeeza nti bw'obanga olina kyoyagala okukyusa ku ekyo olina okuddayo eri mu ssemateeka okikyuse. Kati ekyo bw'abanga kyasaba kalike mwali muleeta muyinza okaleetera wali bano kyebagoba abavubuka bamwalina enteekateeka bintu bakiri mu ndowooza si kitoleko kyali aleeta yali nsonga ndala si yeneyo okukyusa obuyinza bwa pulezidenti.
kubanga abantu bali bakifuniddawo ali kumwongeza kisaani kimwali ensonga nate yali state na ku president yali kubalamuzi bano bakifuna obubi simanyi lwaki anti kati omanyi buli akabeerawo konna bo babeera ku president unalebo kyatayagala kugamba munankanye mu biirwe yali ejja mwalimu akamooli olwo yali mukamoosobola okuyita noyingiza ekintu kyalakyo era baali bakugamba nti and other related matters okiwulidde kati ako ka other related matters kumwabalira nga ensonga yonna esobola okujja nti babalamuzi obulamuzi oba omwongeza kati president leka naawe naye akoleteberereza yali nsonga ndala lwaki kyali controversial omanyi kati ekintu ekyo kamanyonyo tekyafa bakitereka buteresi lwakuba waliwo okulongoosa kujebeerawo mu ssemateeka so baagala bireeta omulundi baga nti tebajja kubanga buli lunaku bataganjula ssemateeka bagenda kukireeta omulundi tekyafa bakitereka buteresi nti awo wenyini eyo ye subject matter nti omusajja yaddayo mufumbiro bwakireeta bwati nekimwokya naddayo mufumbiro era balwabwogo bafumba okiwulidde bakiryo bakiwanuka bali bize bebafumba bebali mufumbiro eyo tiimu efumba eyabakarugire okiwulidde era yafumba nekyo nekireeta kati nekibwokya nekikola ki kyova olaba nakugambye nze kasita nalabanga ba political players baffe bosookezaako amaaso nga tebakirunuulidde ekyandikanokiza besije yalinnya ennyonyi n'agenda mu America mugisha muntu yasirikira samanyawo wekitiibwa Mao nga naye asirize tugamba naye abasajja parliament egenda kukyusa omusajja muwa emyaka paka lwalifa kyokka bakama baffe basirize kiki ekigenda mu maaso abamu balinnya ennyonyi baabano nengamba owayi kansitukiremu nekwata abavubuka 10 netulumba parliament Mungu natuteramu omukisa parliament nekikola ki okuva ku olusiddanga mabega sikyalinda biragiro kuba ojja kulinda order eva waggulu ereme kutuuka naye ngaomusajja olaba omulaba akola ki omulabe yeeyongerayo so mu mbeera efaanagana bwekyo mu kiseera kino ffe ngaabavubuka kati fe tulina obwetaavu bw'enkyukakyuka ona ne akubuulidde bulungi nnyo ti ekintu kyekyafa baddeyo bakifumba bweki bupya kakati naffe tuzimba capacity okwenganga buli mubaka yenna ku personal level kati ono mukwano gwange onalebo Pentagon okiwulidde naye era mugamba tugenda kudiringana buli mubaka yenna ku personal level because ababaka ba parliament be balina ekisulumuzo parliament weganira okukyusa ssemateeka bwana Museveni aba agenze nga tewalina lutalo so nga nze nva ku muzindaalo njagala okwebaza tiimu gye tubadde nabyo mu makomera Kimukiza Kayondo Juma Aruna Nsibuka Aruna Alani Kitonsa baganda bange Mukisa Rogers n'abalala batusibye emirundi gyonna naye nga tebatusiba kubba nkoko tebatusiba nti batukwata mu defilement nsonga za ggwanga tugamba bavubuka bannaffe abaliyo mwenna mulekerawo okwenyigira mu busango omutali luzira jjudde naye nga jjudde busango omutali kubba simu kunyekula nekerezi kukwata kaana katana bakwetuka gyemisango egijuza luzira aida ndiso ddale gyemisango egijuza wa luzira agamaanyi gokozesa mu ebyo ebintu mu criminal activities ezo mujje tugattire wamu tusobole okukwata kino ekinene tutereze embeera so njagala kuwunzika nga saba bana Uganda nga bwe kiri nti obuyinza buli mu ngalo zaffe ate ssemateeka fe abagikola tukkirize tutambulire ku kiwandiiko kyaffe kyetwasaamu ekitiibwa ekifuuka ssemateeka tukitambulireko tuwe ekitiibwa ebyo byonna byetukoze olwaleero twakava mu kalulu tukirize gavumenti eno eriwo bana Uganda basinga obungi gye bagaa nti yeeyo etutambuze tukirize emyaka 5 ekole ki tukirize mu puroguramu za gavumenti tuwagira abakulembeze baffe muri president n'abala naffe ababaka sobola obaweereza tubafunemu mu myaka gino 5 bwe tunaddeyo mu kalu
then bannayuganda banaalaba then ensonga zonna eziriwo mulinde zituukirire bannayuganda bonna abagaye nti pulezidenti genda mu maaso kijja kukolebwa banayogira batya anti era bayita mu babaka baabwe nze tugenda batwala emisindo ndalebo omulungi abadde atuba ku Kingdom TV njagala nnyo okwebaza okuba nti otambulire naffe paka essaawa zizigera kula ssaawa 5 dakika 10 zokka njagala nnyo okwebaza kubanga obeerako n'otulaba programu eno ejja kudibwamu olunaku olw'enkya ku makya era osobola okubanga oyongera okugyetegereza n'okulaba ebyo byosubiddwa nkwagaliza ekiseera ekyo naye nga nkujjukiza ngenda kusomeza 31 Desemba tubeere mu kisaawe e Nakivubo omulamu ogamba nti balagula naawe onooba olagula kale Bishop David Kiganda Mamisindi konaweza mukama bala bangi abagenda kubeerayo ate nga Friday eno tugenda kubeera wano ku Christian Focus Center Mengo Kisenyi Restaurant Kiganda Zone enaku z'omwezi 25 Desemba era jangu obeerewo era 25 November tunyumirwe mukubigirwa wasibude kati ninyo si kanene nnyo akasonga kenyala okumaliza nako kati nnyo mujja kunsonyiwa obubaka era bugenda eri abavubuka manya abavubuka begomba nnyo omuntu agguse kati Jenosale gwe wegomba olwaleero naye yaliko omuyaayi nga Kayihura gwe wegomba olwaleero naye yaliko bulekaazi naye olwokuba basalawo ne bagamba tugeze kubagana n'obote ekijja kijje kyova olwaleero bajeno kati sagala wegomba afuuse jeno olwaleero tekijje buziba kirwanirira tuyazeze mukulubigirwa ensonga zekutegeeza ziwidde 25 November Friday eno tujja kubeera mu Christian Focus Center Mengo Kisenyi Restaurant Kiganda Zone ate nga 31 Desemba mu kisaawe e Nakivubo akumata kumira mpeera nze Mwana Frank musobulungi mweraba